Bino kaakano byebintawaana ne mukulu Kyagulanyi nabyo kambibabulire biri bisatu. Ekisooka nze sirya bisiyaga siri biwagira ate mbigaanira ddala. Sigenda kuwagira muntu yenna mu bukulembeze ng'oli muwagizi wa bisiyaga. Sigenda kukikola oba mu mpaakalulu oba temukampa oba munziza mu paalamenti oba nedda. Sigenda kulya bisiyaga. Sirirya bisiyaga, siriwagira muntu yenna alina bisiyaga. Bano be bakwano ba Kyagulanyi. Omusajja omu mukwano we asinga mu America, minisita wa transport mu gavumenti ya Biden, bwe baali bamulayiza yagamba bw'ati, naga ndi musanyufu nnyo okulayira olwaleero nga ne Bbawa ng'ali wano naye kaasituke. Agamba nti Bbawa ali wano ate naye musajja. Abantu ne baga nti omusajja oyo bamuyita Peetero. Erinnya lye erimu ly'Ekijamani ye Peti, n'eryo erinnya lye oyo yatambuza abanuupu mu Amerika yonna. Sigenda kulya bisiyaga, sigenda kuwagira bisiyaga, ebisiyaga mbyegaana. Bwanika ono yalibwanga yakwatibwa ekibinja ky'abasiyazi. Omusajja ono muyinza okuba mumunenya. Omusajja ono mwalibanga mumukuba oba ne mulowooza nti mulalu ne mu byayogera byonna. Ne Bwanika ono alabika yakwatibwa ekibinja ky'abasiyazi. Nze ekyo nkikubuulidde. Tambuza vidiyo tutandike. Mbadde ngoberera sijja kulimba mba neekoza bwe nkugamba nti obutambi obubaddeyo gye babadde mbadde sibulaba. Naye gonna omukolo gwabwe saagala kugwogerako era saagala kuguteekako birowoozo. Baani abagubaddeko, baani abagwogereddeko. Naye mu babaddeko kubaddeko omusajja gwe bayita Bwanika. Katandike bakampeereza wano. Ne mpulira ng'agamba nti ku bimu ku byamwawukanya ne Kyagulanyi tayagalira ddala bisiyaga. Era ye tayinza kukolagana na muntu musiyazi oba na muntu akolagana n'abasiyazi. Statement eyo si lwe lunaku olusoose mu kamwa ka Abedi Bwanika. Lwe baali e Masaka yakozesa statement y'emu. Bw'agenda ku zi TV akozesa statement y'emu. N'olunaku olwaleero akozesezza statement y'emu. Olowooza Bwanika ono teyakwatibwako akabinja k'abasiyazi nga just mentally ali disturbed n'ekigambo bisiyaga? Golowooza lwaki alina obukugu obungi ennyo buditekitinga omusiyazi ne bw'aba tamukwanye? N'atakoma ku kyakumulaba bulabi amuviire wabula n'amwasanguza ne maaso g'ensi nti nedda kano kabinja k'abasiyazi. Bwanika ono amanyi obubonero bw'abasiyazi. Bwanika ono alina eriiso eriraba obusiyaga. Era Bwanika ne bw'aba ayogera ku bisiyaga abulokka abo abeera nga gwe batuga. Mumuwulidde ng'ayogera n'akyusa n'amaloboozi ng'ayogera nti akabinja ka Kyagulanyi kalimu ebisiyaga oba kawagira abasiyazi ng'alinga nga gwe batuga. Bwanika oyo alabika yakwatibwa akabinja k'abasiyazi. Omusajja ono nga temunnamujjajinga Abedi Bwanika yalibanga yakwatibwa akabinja k'abasiyazi. Kubanga atuuse n'okulimba ng'ayogera ku bisiyaga nti omusajja akola mu gavumenti ya Amerika. Ye Peetero wabula ewaabwe Germany bamuyita Pisimanya Pete. Ewaabwe Germany bamuyita Pete, akolera mu gavumenti ya Amerika ate ewaabwe Germany bamuyita Pete. Bwanika oyo yalibanga yakwatibwa akabinja k'abasiyazi. Abedi Bwanika wakwatibwa akabinja k'abasiyazi oba tewakwatibwa akabinja k'abasiyazi? Ensi eyinza okukujajinga ne bagamba nti omusajja yakyawa musajja munne. Naye nga Abedi Bwanika yakwatibwa akabinja k'abasiyazi. Nga Abedi Bwanika ne bw'olaba ali bagiyita bati okubeera so sensitive ku bisiyaga, ng'amanyi obubonero bw'abasiyazi, ng'amanyi enkola z'abasiyazi, ng'era asobolera ddala bulungi mangu nnyo okuditekitinga abasiyazi. Bwanika ono yalibanga yakwatibwa akabinja k'abasiyazi.
kiba kizibu omuntu okunnyinnyonnyola kati nti Bwanika takwatibwangako kabinja k'abasiyazi oba akyawera bulungi emabega eyo kakati kiri eri Abedi Bwanika enseereme mujajinga ng'awalalira muganda munne oba enseereme kumuwalalira ng'awalalira omwana omuto gw'alina okubudaabuda naye ng'alina ensonga yeey'omunda nga Bwanika yalibanga yakwatibwa akabinja k'abasiyazi ekintu ekyo mukirowoozeeko. Abedi Bwanika gwe wakwatibwa akabinja k'abasiyazi oba tewakwatibwa akabinja k'abasiyazi? Singa Abedi Bwanika wabeerawo omukisa ogukutwala bakukebera oba wakwatibwa akabinja k'abasiyazi oba tewakwatibwa, osobola okukkiriza tugende tukukebere? Kubanga Abedi Bwanika enjogera gy'ayogera ku bisiyaga ekulaga agimanyi nnyo. N'akaseera ng'owulira abyogerako akulaga abategeera nnyo. Abedi Bwanika experience eno ku bisiyaga yagijjawa gwe batasiyagangako. Era obubonero bw'abasiyazi yabulabira gwe batasiyagangako. Abedi Bwanika yalibeera ng'alimu yakwatibwako ku kabinja k'abasiyazi. Mukulu Abedi Bwanika wakwatibwako kabinja k'abasiyazi oba tewakwatibwako kabinja k'abasiyazi? Mukulu Abedi Bwanika tutwale bakukebere tulabe oba tosiyagibwangako, osobola otwanguyirizaamu ku mbeera, kubanga naffe tuyinza okubeera mu bubuze ewa Kyagulanyi ng'omusajja ayogera ku bisiyaga abirinamu experience kubanga yakwatibwako. Tetulinda okutukwata mukulu Abedi Bwanika jangu otuyambe otunnyonnyole wakwatibwako kabinja k'abasiyazi oba tokwatibwangako. Bw'onaavaayo n'okitunnyonnyola then tugenda kumanya we tutandikira kukiddako. Naye twalibeera tuli wano nga tunyooma ebigambo byo naye nga gwe obubonero bw'abasiyazi obumanyi nga gwe yakwatibwako. Tuyinza okuba tuli wano twesisigiriza naye nga gwe obubonero bw'abasiyazi obumanyi. Y'ensonga lwaki bw'oba oyogera ku kigambo bisiyaga obeera oyagala na kukaaba amaziga gabeera gaagala kukuyitamu. Abedi Bwanika walibanga wakwatibwako akabinja k'abasiyazi. Nze nalinako mukwano gwange omuwala baamuyitanga Nakiryowa. Nakiryowa nga nze besti we, bino bye bagamba mbu simanya besti wo, nga besti wo mulenzi oba nga besti wo muwala gwe omulenzi. Naye Nakiryowa ng'omuvubuka ne bwakwanako mukwane ayinza omuwemula, ayinza okumuvuma sinakindi okutama alonde ejjinja amukube. Alwadde akimbuuza besti wange nti naye kye ekyakukyaye ennyo abasajja jjukira nga waliwo n'abasajja abamwepikira abantumayo nga bampaddeyo kasente nti genda mpitiremu ekiwala ekyo, naye nga bw'omugamba ku kigambo musajja n'obwa besti buyinza okusaanawo. Munnange omuwala yalwadde aki n'aŋŋamba nti mu buto yakwatibwako. Waliwo omusajja eyamukwata ng'akyali muto. Kakati buli kitonde kisajja lwe kimuyimirira mu maaso nga kyogera ku nsonga mukwano yajjukira oli omusajja eyamukwata. Kakati n'Abedi Bwanika tuyinza okuba tuli wano nga tumunenya ku nsonga y'ebisiyaga naye nga yakwatibwako akabinja k'abasiyazi. Kyova olaba nga n'abasajja abatuufu bw'abalaba nga bayimiridde n'abazungu oba nga balinnya ennyonyi bagenze e Bulaaya yalowooza nti bagenze kusisinkana basiyazi. Omukulu oyo yalibanga yakwatibwako akabinja k'abasiyazi. Kakati Abedi Bwanika ekitongole ekirwanirira eddembe ly'abakwatiddwa oba ery'abakabasanyiziddwa kitudde. Twagala kuyamba baani abo abaakusiyaga. Baani abo abaakusiyaga Abedi Bwanika batugambe ensonga tutandise okugirondoola. Kibinja ky'abasiyazi kyekyo ekyakuvumbiikiriza. Kyali ky'abazungu kyali ky'abaddugavu. Naye bw'engattagatta dotisi zange probably kiyinza okuba kyali ky'abazungu.
Yensonga lwaki buli musajja gw'olaba ayimiridde n'omuzungu ojjukira ekyo ekibeera kyakkolwako ng'omuwala gwe baakwata mu buto bw'agaana buli musajja olw'okuba ajjukira ekyo ekibeera kyamutuusibwako ng'akyali mwana muto. Abedi Bwanika, ani eyakukwata? Vaayo otunnyonnyole kabinja k'abasajja kyako akaakutuusaako obuliisa maanyi. Muntagingira Abedi Bwanika. Abedi Bwanika, kabinja k'abasajja kyako akaakutuusaako obuliisa maanyi. Nkugambye ekitongole ekirwanirira eddembe ly'abakwatiddwa kitudde. Twagala kumanya kibinja kyatuusaako mukulu wa Abedi Bwanika buliisa maanyi. Era gwe Abedi Bwanika tuba tukuwadde omukisa nga twagala okukunoonyeza obwenkanya. Oli mweteefuteefu okwobinulira abasawo tugende tukukebere. Nayise n'olusogo lwange ow'ekikumi ow'ebibiri ogenda kusuula muno. Twagala kufunayo kasente kusonda. Tutwale Abedi Bwanika bamukebere emabega. Tulabe oba takwatibwangako kibinja ky'abasiyazi. Era bwe tusanga nga yakwatibwako ekibinja ky'abasiyazi yajja kubeera mweteefuteefu okutunnyonnyola bani abaamusiyaga. Naye bw'anaaba agaanye okugenda okumukebera oba yasiyagibwa, era sitiru ye asobola okuyimirira mu kamera atugambe nasiyagibwa oba sisiyagibwangako. Bw'anaatunnyonnyola oba yasiyagibwa oba tasiyagibwangako, kyonna ky'anaatunnyonnyola kye kinaatuwa ekyokuddako. Bw'anaatugamba nti tasiyagibwangako, ffe tujja bivaako kuba munnange buli bulamu bwe. Bw'anaatugamba nti yasiyagibwako, tugenda kunoonya ekibinja ky'abasiyazi abaasiyaga Abedi Bwanika. Tulabe nga Abedi Bwanika afuna obwenkanya naye kijja twanguyira nnyo ng'atubulidde abaamusiyaga baali baddugavu oba baali beeru. Kakati mukulu wa Abedi Bwanika tulinze ggwe mukama wangu nnyonnyole ensi wasiyagibwa oba tewasiyagibwa. Oli mweteefuteefu okubinulwa bakebere oba toli mweteefuteefu? Abedi Bwanika mumuwe omukisa ogumuwuliriza kubanga alemedde nnyo ku nsonga y'ekisiyaga. Musajja mu detectives wa bisiyaga mulungi kubanga n'omusajja munna atamusiyiza asobola okumumanya nti oyo musiyazi okusinziira ku bubonero. Omwana ono engeri gy'amanyimu obubonero era engeri gy'amanyimu enkola z'abasiyazi ayinza okuba yakakibwako omukwano ne bamusiyaga. Era ky'oba olaba bwe bukambwe obungi ennyo. Abedi Bwanika, were you siyagged or not? Wasiyagibwa oba tewasiyagibwa? Vaayo obuulire ensi wasiyagibwa oba tewasiyagibwa. Bw'oba wasiyagibwa, kibinja ky'abavubuka kyabo abaakusiyaga tunoonye obwenkanya. Baali baddugavu, baali bazungu, kubanga otuuse n'okubirimbiramu. Akola mu gavumenti ye minisita mu gavumenti wa Amerika. Ewaabwe Germany bamuyita Pete naye nga ye Petero. Ewaabwe Germany bamuyita Pete akola mu gavumenti ya Amerika. Omusajja ono yasiyagibwa. Omusajja ono yasiyagibwa. Kakati tuyina kunoonyereza ani yasiyaga mukulu wa Abedi Bwanika. Ani atuusa ku mukulu wa Abedi Bwanika obuliisa maanyi. Kubanga ekituufu kiri nti musajja mukulu alabika yasiyagibwako. Mukulu wa Abedi Bwanika wasiyagibwa tewasiyagibwa? Okkiriza okukebera tugende tulabe abaakusiyaga oba tokkiriza kugenda kukukebera? Tutandike okusonda ssente batwale bakukebere oba nedda tugira tulindako? Naalisabye mu buwombeefu obungi obw'ekitalo ennyo. Oli musajja mukulu, sigenda kukakkanya yadde okuyisaamu amaaso. Waalibanga oyina ensonga yo gy'otayagala kugamba nsi. Ensonga eyo bwe tunaakukwata empola osanga onaatowolokoka. Mmwe kambabuulire, abantu bangi bafudde ng'ebyama bibagezzeeko. Nosanga omuntu ng'akutta omuguwa agenda kwetuga naye ng'ekyo ekimwetuza tewaliiwo akimanyiiko nti oba kiva ennyo kigenda mumuleetera obuzibu, nga kintu kimuli munda naye ng'ate kye kimwetuza. Naye ng'ensonga yabadde mu kwogerako na muntu kumugamba nti amunnange bwe kiti ne bwe kiti. Omuntu oyo byaba agenda okukugamba bisobola okukkakkanya
oba bisobola okukyusisa ekirowoozo bangi beetuganga ensonga ebeetuza teyeetaagisa yadde na lwataano ntubagulire empeke just kwogerako na muntu tewali muntu akwata muguwa agende yeetugerwa nsonga nti ekizibu kyoba ekirwadde kye kibeera kyetaaga ssente mu budde obwo wabula ekirwadde kye kibeera kyetaaga kwogerako na muntu sometimes no confessinga kakati Abedi Bwanika ono wallahi bwe tutamukwata bulungi ayinza okwetuga muwulire bw'akyusa eddoboozi ng'ayogera ku bisiyaga muwulire bw'akyusa eddoboozi n'abanga gwe batuga ng'ayogera ku bisiyaga Bwanika ono baali banga bamuleepinga baganda bange waliwo ekibinja ky'abasiyazi ekyaleepinga Abedi Bwanika Abedi Bwanika baakusiyaga tebaakusiyaga wamma vaayo kakati nnyonnyole ensi ekituufu mwana Inse yinza okudda eno n'ekujajinga ne bagamba nti Bwanika kino oba Bwanika mukyamu naye nga Bwanika ali traumatized ng'obwongo bwe tebuteredde olw'ensonga baamuteekako damage ey'olubeerera ku mubiri ne ku bwongo kubanga oli bwakusiyaga ayonoona omubiri n'ayonoona n'obwongo kakati nga Abedi Bwanika buli lwalaba ku musajja asobola okumanya omusiyazi n'atali musiyazi golooza nti Kyagulanyi yali akwanyeeko ku Bwanika oba waliwo yali akwanyeeko ku Bwanika naye golooza lwaki amanyinya abasiyazi n'obubonero bwabwe lwaki yesiba nnyo ku bano nti basiyazi era yetagenda kukolagana basiyazi kitegeeza baamusiyagako Abedi Bwanika ono baamusiyagako ensonga eno temugibuusa maaso baganda bange akasajja tuyinza okuba tukawalana akasajja tuyinza okuba tukakuba nga tukakubira bwereere ng'obwongo bwako kali mentally disturbed olw'ekijjukizo ekibi Abedi Bwanika yalibanga baamubunula buutu njagala mutandika okwetegereza entambula ya Abedi Bwanika njagala mulabe engeri Abedi Bwanika gy'atambulamu tutandike omumuteekako ennyo amaaso omanyi lwe bakugambye nti omwana oyo nayinza obutabeerawo otandika omumuteekako nnyo amaaso n'ebintu bye wali tolaba n'otandika obiteekako amaaso n'ogaa so nno kakati n'Abedi Bwanika ono mulina okutandika omumuteekako amaaso okuva mu ntambula ze oba tebaamubunula buutu Abedi Bwanika baalibanga baamubunula buutu Abedi Bwanika yalibanga waliwo ekibinja ky'abasiyazi ekyamukwata Abedi Bwanika baakukwata tebaakukwata baakutuusako buliisamaanyi ekibinja ky'abasiyazi oba nedda abaakusiyaga baali bazungu baali baddugavu naye ndabanga abaali abazungu okusinziira wano ku bakulu be bakindaga kubanga oli ne bwayimirira n'omuzungu oyo abeera musiyazi bazungu kyabo wali mu nsi ki mwana taata wali mu nsi ki mwe baakusiyagira Abedi Bwanika baalibanga baamusiyaga mukiteekeko nnyo ebirowoozo n'amaaso era Abedi Bwanika tugenda kutandika sonda ssente tukutwale bakkebere buutu kubanga abantu bangi muyinza okubakubanga muga nti ye kano akayina obukyayi akayina effutwa naye nga naye ayina ensonga ze kakati n'Abedi Bwanika yalibanga waliwo ekibinja ky'abasiyazi ekyamukwata amazima gennyini Abedi Bwanika toyinza kuŋŋamba nti taleganga ku buwoomi bwa muwundo oba ku bukaawu bwagwo abumanyi nze abakulu wano kati bakindaga Abedi Bwanika ateekeddwa okuba nga amanyi ku bukaawu oba obuwoomi obw'omuwunda baamusiyagako oyo gayi bwe kitaba ekyo nga baamuteekako buliisamaanyi nga bagayi baamuleepinga buleepinzi oba muno mwayagalira okulya nkuzibwa n'okunywa nkuzibwa nga baamuteera kalifoomu mu mwenge agenda okudda engulu ng'abayaye baamuyiseemu dda Bwanika ono obubonero abumanyi obw'ekisiyazi gwe nkubuuzisa nti golowooza nti waliwo yali amukwanyeeko ekavule oba ekamooca we twali naye lwaki yalemeddeko nti bano basiyazi Bwanika obubonero bw'ekisiyazi yabuyigirawa baali banga abaamutuusako obuliisamaanyi baasooka kweyisanga bano you never know basooka kweyisanga bano Bwanika oyo baali banga baamukubadde essasa emabega Bwanika oyo baali banga baamukubadde essasa emabega nze ekyo nkikubuulidde Bwanika oyo baali banga baamukubadde essasa emabega
nkiwulira muli munda munze kati kyobola basaagala kati kuddamu munenya nnyo ng'ayogera ku bisiyaga nga sinnazuula kituufu nja kusooka kumanya oba baamukuba essasa emabega oba tebaamukuba oba waliwo ekibinja ky'abasiyazi ekyamutuusaako obuliisamaanyi oba nedda bwe naakizuula nti weekiri nja kumanya omusajja ali traumatized omusajja alina ekijjukizo ekibi ekyo nkikubulidde otherwise bino ebirala byonna ebibaddeyo ebyo oyo ye muganda oyo ye muganda ow'ekimererezi oyo ye muganda eyakulira mu Buganda naye bagamba ekintu kimu ti buli w'osamirira lubaala atali wa kika kye asobola okukusuula eddalu tolabye mulunda mbizzi Kasibante Moses oluvudde mu kiraalo ky'embizzi za Ssale najja owulira byayogedde buli aliwo apuraisinga Museveni akatira ono weetoota pulezidenti ate nga tosobola kutta basibe nga tovunnamira pulezidenti mutuufu kakati nga ye tamanyi nsonga lwaki tumuyita pulezidenti nga naye yayitako ku Dr. Kizza Besigye pulezidenti era nga by then ate Dr. Kizza Besigye pulezidenti wabula atuula entebe yasobola okumukwata ekyo ye takirabye kitegeeza nti bano bakozi beeri kati bano abakulu kakati bakozi ba musajja kyova olaba tufunye omukisa okulaba ku opposition oba tufunye omukisa okulaba kwagenda okujjawo kuba pulezidenti ogenda okujja okwesimawo kuba pulezidenti nga tazze kuvuganya pulezidenti nga azze kuvuganya owa opposition munna ayagala okujjawo pulezidenti kyo nakyo ekyafaayo kikoleddwa naye nga Bwanika yalibanga yasobezebwako ekibinja ky'abasiyazi fe tuyingidde okunoonyereza